Infomedia yafetu kusensonga. Abaana kati bayita mu bulamu bwa kulafuubana, abaana balina emirembe, abaana bali beeyagala nga tebamanyi nnaku. Nze nga sambaza mwana wange muvumba ngatto ya bbata. Baana bange! Kati ono omuvubuka oyitibwa Kuzairu yatuula mu masabo gaabwe, yalinga omukongozi. Yakwatibwa nga mu ssabo lyabwe mufiiriddemu omuntu, n'asibibwa ekitali abeerayo emyezi 8. Kati olunaku luno yali azze wano okubuulira mukama we biki bye yayiseemu eri poliisi yabuliddwa obujulizi ye tebamusobola. Najja wano yansangawo kwe kumukuba ekifaananyi kino. Nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo, ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge, dining tables ez'amalayo, refrigerators, TV sets, cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe 2 ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo, bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibeje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kwaniriza ate kitundu kyaffe kyakusatu tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya tata waffe Ssemujju. Emboozi eno ogiwuliriza obulungi weteeka mu bigere bye. Abasajja bangi muli mu bigere bye era kuba tubala mu makubo by'ebikalu, muli mu mamotoka. Weesanga omusajja ng'avuga emmotoka n'ava ku kkubo n'ayingira ensiko n'atomera naye n'obuuza omusajja abadde ku ki. Abasajja abasinga obungi bye bayitamu, abasajja abasinga obungi beebaka ku nkato, basula mu mamotoka, abasajja abasinga obungi beebaka mu ntebe, basula wansi olw'okuba nti mu nnyumba balinamu abaana nga bali mu kisenge kyabwe beebaka wansi. Naye nga ebyaddala abakazi batulugunya. Kitundu kyaffe kyakusatu kye twolekedde nga tutenga kitundu ekyokusatu. Omukyala n'omutwala ewaka, maama teyamusiimirawo. Akaseera kano wejjusa obutagoberera ntegeera ya maama. Era kituufu okuddayo ku mbeera y'edda ey'abazadde okufunira abaana kyali kituufu, kubanga gwobato amaaso go saawa yo gaba tegalaba. Era nejjusa nakola kyaki mama jali mama mulamu. Mama muweereza obubaka nga tutenka ekitundu kyaffe kino ekyokusatu. Omwetondera obutamuwuliriza si kyangu. Kizaako si kyangu. Kuba mama yayita bizibu bingi si kyangu. Mama abedde nnamwandu kuva mu 79 mpaka olwaliro taddanga mu kufuna musajja yenna.
yatukuliza mu nnaku empitirivu kale saategeera kye baŋŋambanga ate otuuka n'okitegeera nga tokyalina kyakola nga tolaba bw'okivaamu tolaba bw'okifuluma abantu bakwetolodde balaba kirala gwe olaba kirala maama ayise mu mbeera enzibu okubeerawo mpaka leero taata battamutte omukazi atukuliza mu nnaku nnyingi saamuwuliriza saategeera kye yali aŋŋamba natuuka nenkiraba nga sikyalina kyakola maama mwetondera yayita mu bizibu ye yali alaba baŋŋamba nga omukazi mukulu tali mu sayizi yange nga sibiraba saawa eno omukazi abeera n'abakazi bakadde abamyaka gyenze gye saamanya bo baali bamulaba nga n'abantu ku kyalo nga baŋŋamba naye nga sibitegeera ng'omukwano gunzibye amaaso ng'omuntu ne bwaŋŋamba nga sibitegeera ne maama mwetondera kuba kati mu mbeera eno gye ndimu ate yaŋŋumya abantu bonna nga bandesse ye maama talesse saawa yonna mwana wange oli mulamu mwana wange wasuze otya mwana wange tafudde omusajja yalina ssente nga nina buli kintu abake beekala maama katonda yalina omuwa omukisa yalina omuyamba kuba si kyangu okubeera nnamwandu okuva mu 79 mpaka olwaleero tulabiridde n'abeerawo mu mbeera enzibu naye saamuwuliriza saafa ku maama Sabanteekateeka za Katonda byonna saakimanya saamanya muntu gwe nasanga abaana kati bayita mu bulamu bwakulafuubana abaana abalina emirembe abaana abaali beeyagala nga tebamanyi nnaku nze nga sambaza mwana wange muvumba nga toya bata nange Katonda asaasira abantu naye maama Katonda amugumye kubanga ayita mu kubonaabona kungi maama yatuleeteranga emmere mu bbinika yaleetanga akawunga n'akagoya kafuuka obuugi tusobola okulya baana bange olunaku lwe najjibwa wano okunsiba omukazi yatusanga ku nkoko namba nga ndya n'abaana bange nze salaba ku kitange salaba ku ssanyu salaba ku mirembe nakulira mu nnaku sayina aweerera salina asobola kunfaako salina asobola kumpita mwana abaana bange simanyi yadde ekifaananyi kya kitange omuntu yakuwa amagezi kola bwoti tamanyi njoba wayitakula
tamanyi byoba wayitamu tamanyi byoba olaba nze saalaba kitange bakulira mu kigo nga bapakasi kaliwo talimye tolya koze n'amaanyi gange sente yange yonna ey'obuvubuka sente zange zonna ne zifa nkuze nkooye ntulugunyiziddwa omubiri gukooye amaanyi gampedde nkuze nwana bulwanyi okubeerawo abeeranga mu nju nga nkabirira Katonda nkoola Katonda nnyamba Katonda wange abasajja tebafiibwako abasajja bayita mu kufa gw'olabirira amaka gw'obonyaabonyezebwa abasajja bangi bali eruzira nayogeranga nabo ng'abasajja basibirwa bwereere abasajja tebalina kyakukola wogenze mu mateeka owaayo emitwalo 5 omukazi awaayo 5 bwotuukirira oli ayogera bwogezi naye emboozi abakazi gwe gwogenza okuwoza naye ye ate amwebakako bwebasi kinaakozesa ekyo gwe omusajja olina kunoonya ssente omukazi ekimenya bakugamba mwawukane gwe wagula omukazi gw'omuwasizza gw'omuliisa gw'omulabirira wasa omulala naye eroddeyo nga bwe wawasa ono nga bwe wabonaabona nga bwe wagula ono ate era bw'olina okuddamu era ggwe baba biteekateeka n'ababisala tebabitegeera mwawukane wasa omulala gwe kwata eno gwe kwata eno tebatunuulira bintu bantu byo babonaabonedde abayindi balina lwaki betta babagamba mugende balagibwa ndabye ku basajja babagobye emizi mu mayumba gaabwe n'apangisa akazigo ne Katonda yanjolesa omusajja nga yasiraana okuva lwe yagoba omukazi lwe yamugoba ewuwe beekubaana ne bakuba omusajja nga ndaba mu 2 omusajja namusabidde okusabira omusajja bwe yagenda ate n'eri gye yalaga bamusiraanyizaayo eno bamugobye ne gye yanobera ne bamusiraanya n'omukazi mulwadde bombi ne babalogera eyo Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nangamba defense genda n'oyo muddeyo ono omusajja ate gwe twagala muno tumusibe kino kikazi gwe va wano kati n'olwo olunaku nalwo nessaamu omugwa kati omuntu akola ekintu nga azza kunyigirize already oli mu kunyigirizibwa oba weekyaye weekyawa n'olwo nalwo nawona okufa nembeerawo nenze ekintu ekisinza okummenya omuntu akola ekintu mukazi abadde nga ajja nga atamidde kulisi kutamiira aba akubiddwa amaaso gano gabeera maddugavu bwe gaba mamyufu ebanjaga bwe gaba maddugavu ziba chemical bintu ebyo nabiraba nga bantadde enzize wano byali ku kawunta awo amaaso gaba ga black amannyo gano gabanga agakankana ng'olaba omuntu agenda okuluma amannyo gakankana mikono gino agigaziya bw'ati naba nga siza kumukumu awo ne mubeera abasajja basatu abayitamu abanaamaanyi nali neebuuzanga kiki kino ekigenda ekikola omukazi w'ekiti aliko kintu kiki kino ekimukyusa
bwe nateebwa bwe banzikiriza okudda ewaka kooti omulamuzi bwe yagamba nzire ewaka kubanga okujja wano munyuma nakyo tekyali kyangu ate omwana yansibira ebweru wa university kwempeeredde nga nyambala engatta emu ya bbulaaka nga nabbibwa kati kooti Bugondi state naŋŋamba nze nkugambye genda omenye kufulu oyingire mu nnyumba era nze omuntu gwenkakasa eyaŋŋamba ayingira mu nju state n'omulamuzi bombi nga bali eki era omulamuzi nambatya yansanga naŋŋamba bakusibidde ebweru kisoboka kitya kubanga nabo bibaweddeko ate omwana ne pate nga bagigobye ewaka ne mutuuka ogikolera ebwayise olanga oyambuka ku Edeni Bugondi ku Kyezi saidi ye nakakafu akapya ke bakagulawo pate wennayo twagikolera n'abaana abato bano beyakwese yabagaana okujja ku pate ya muganda waabwe nga wano sikirizibwa ate pate bo baali ate bagitegeseeyo wa mukwano gwe mulala so si wano ewaffe ati bakusibira ki ekyansibisa baŋŋamba mbu kubanga ti olunaku lumu najja wano nakomawo ewaka saawa kuba mbadde nga nzija ne ntula ku lubalaza awo ebweru ne mukubira oliwa era nze ng'oli yakutte layini yange n'agenda n'akebera emirundi gye nkubidde omukazi ti oli luddawa ekiro abaana bali bokka abaana obusanga omwo mu ntebe bwezinze empewo ebufuuwa atambula nabo mu mabaala ne bwambala bijjampa ne bwebikka ku mutwe bonna ne bujja nga bukankana kati ng'abuleka wano akato n'akakaddako bwe butunda edduuka oli luddawa kati nenzija ne ntuulaawo ne mugamba owaayi oliwa naŋŋamba kanzije bwe yajja alina gy'afubutukira eno emmanga kati wali ku bapangisa nazibawo nateekawo ebibaati ng'ayita eri ne yeetoola naggukira wano emmanju n'ayitira wano na wano kati bajja babiri yajja n'omusajja olwedde gwazze naye mumanyi Saamu oliye nga bbaawe nga kuno kwonna buli omu akimanyi oyo muka Saamu nga mukazi mufumbo wano ng'oli basiiba aba kyeyamaani lumu yambuuza ne sente ze balya bazijjawa banywa okuva ku makya ne buziba ne mugamba banziba ate olwedde babbi okimanyi babbi banywa okuva ku makya ne luziba ne mugamba kyeyamaani bali babbi kuno ku kyalo nga buli muntu amanyi oli ebbaawe kati bajja bombi kati nze era oli Saamu bwe namulaba saamusaako nnyo birowoozo kuba ye yafubutuka n'adduka kuba bo baali tebakisuubira bwe natuula awo kati bambaza ne mbangadda kati ne bayita wano kati Saamu mu kudduka ye namutumye kuba yasuula n'engatto wali ngadduka kati nze nenzija ono ne mubuuza kiri saakisaako bwongo lwaki wasibye abaana enviiri oli mukyafu abaana tebanaaba oli omukazi ng'asobola okumala ennaku nnya engoye empitirivu ng'ayambala olugoye lumu ennaku nnya n'ayingira nga mu kiseemu kinaabiro wali we nnaabira w'olinnya ebigere booti ng'onaaba era osanga gwe wanaabye wekka nga nsobola okubeera wano n'ayitawo manye omuntu okuyitako ng'ekintu ekivundu kimugoberera bw'aba alina omukolo w'alaga kubanga baliwo kwolwanaaba n'omulaba ate bw'anaaba ku makya bayisaako akazigo omanya ofuluma nga kwolwanaaba alina w'alaga ne kiri kyali nga takyanaaba ng'akuyitako nabeeranga wa Saamu nenze wano okunaaba ate ekiwunya olaba kino ekintu ekiwunya ku batamiivu ng'anywa nnyo omwenge ekyo ekintu ekimuwunyamu ekyo nga kyekimubeera mu kati oli nga n'afuuyisa bufuuyisa wali nojja n'osemberawo n'osanga ng'ayingidde omwo ng'oba wawunya kati ye yennyini nga si byangu kati ku olwo bwe yajja nga mugamba lwaki osiba abaana enviiri nagula mashini esala enviiri sala abaana enviiri toteekako mwana nviiri n'ekirala abaana tubasse mu kisulo kuba nabo bakuze ne bino ebintu bye balaba wano si bituufu baana bawala oli mukazi biki byokola
nambuuza gwe omanyi wava sente zisiba abaana bange enviiri bikukwatako ki bwe masiba abaana enviiri ngenda okulanga amaaso ga bulaaka ekyo kyo nga nkimanya bwe gaba aga bulaaka nga kino ekyeru tekiriimu oba otambala birala nambuuza bikukwatako ki nankwata ettaayi kati twali mu ntebe awo kuba eyo entebe eyo yalinga wali eyo nga waliwo eyo yebeera awo kati n'atula mu ntebe nange atojja yitawo nga njagala fulumira awo togenda kuyitawo kati yajja nankwata bwakwata wano nansimbamu empiira alibanga 2-3 nemugana ne bwonankuba kyolina okukola kujjako baana nviiri masiini yiino nga njikutte mu ngalo nangamba kankulaga bwe bagikozesa najinzijjako natandika okunkubyayo yennyini nga tuli muno kati olwo oluggi lwali lugguleyo half side yeeri nempitaawo kati mu kumwejjako wano namulekera essaati waliwo obutisaati bwentera okubeeramu nga ndi mu nnyumba wano nemulekera akatisaati ke nalimu nenfuluma ebweru era nafuluma ebweru nga ndi mu mpale yokka kati najjaawo natandika bwabeerawo ekintu ng'ate yakuba enduulu walalalala olaba n'olwo lwe bantemera embale wano bakuba enduulu bakuriyetinga enduulu kati bo ne bakuba enduulu yakuba enduulu abantu bano ne batandika okuŋŋaana ne bava eyo neyo yonna ng'abantu bajja nga ye yakuba enduulu kati masiini bw'aginkuba najja n'abikanyugawo bwe nakwata wuufa yali awo n'aginkuba kati n'atandika kubikubaawo ng'abyasaayasa kati nze ne mugamba ne bw'onaakola bitya ne nkomawo mu nju ne nzigyayo eddagala lye yakozesanga erimu ne mugamba bino tebikyasobola kumpangula ogenda kwogera buli kye wali okoze kati yagwa ku kabalaza yasitama kabalaza kali wali kali ne yeebamba bw'ati ng'abantu bangi nga 8 natandika okukuba mu bukyala bw'ati nze eno buli agiryako agiddiŋŋana nzaneti buli musajja antenda okuwooma akasolo buli musajja yenna antenda buwoomi ng'abantu bona bakuŋŋaanye nga yeebambye awo buli musajja yenna antenda ash bwe yeegaziya waati wakubamu engalo nenswala nga nyimiridde awo kakati n'agamba Saamu yankoona nammatiza gwe tondegako butakotako kyobo bwondegako abantu eri engulu bayimiridde emmanga bayimiridde abantu awona bangi kati embuzi zaali waliwo kati olwo bwe yakomyawo ko embuzi nga 4 kati muno mwalimu embuzi nga 4 waliwo embuzi ziri wali waggulu gali amaanyi gaba nago mutebereze omuntu akwata embuzi n'agikubyanga omuggo gwosobola ositula embuzi n'ogikuba omuntu akwata embuzi yasitula embuzi n'aginkubanga akubye omuggo era we nagendera mu ddwaliro omukono guno n'omugongo guno naye okusinga gwali guno omukono ng'eggumba linnuma munda yankuba mbuzi neteza yankuba embuzi mu kugaadingawo nti guno omukono ne gukosebwa mu ggumba lino we eggumba lyali linnuma munda naye bantwalira eruzira wano weyagirira wano nga yebikudde olwo ng'abantu okujja omutaasa omubikkako bali bamumanyi gana amaka twalwanye lunaku lumu oba 2 ti omukazi akuba omusajja kiri kya buli kiseera awo poliisi we bajjira wano basale we nali ngenda okwetugira bamuzze mu nnyumba olwo yakola amabaale ye katooke nezipulutebo yansibira ebweru emyezi nga 6 nga nzija nenneebakaawo ku lubalaza nenezizika bayibuli najja azze n'abaana naggulawo nennyingira ffe katigana amaka yafuuka firimu abantu abapangisa bajjanga ne bantaasa ne babikoowa abapangisa balaba dda buli bintu abagenze abazze abantu era bamulabaawo nga yeebamba ng'abantu bonna batunudde nze tonfunyizaako butakotako nze oli Saamu n'abasajja abalala bakitegeera gwe kati oli musajja nakuloga nenkwavuwaza nenkubba nenkumalamu kati okyalina makulu kigenda nze newasiza omusajja gwenjagala nviira mpase kwe toli musajja oli bba wange nga nyimiridde awo waggulu mu butuufu najjayo wenti essimu era ebintu ebimu nabikuba ebifaananyi
nenga nebuuza ne gwenkubira essimu simutegeera batukoowa poliisi erosi batukoowa babatuuze bonna babakoowa batukoowa bakoowa omusajja atasobola kugoba mukazi era bambuuza muntu kyasobola okugumira ebintu ebyo kati abaana nga bali wali era ne poliisi okunkwata kyatta obujulizi bungi kuba baali babikutene ku vidiyo ku masimu bagamba gataliiko nfuufu nga balikodinga we bati omukazi aleo bwagamba nze saagala kummanyira bwe yeetalabwadde eri nga nyimiridde awo nentuka nenkwata essimu wenti bwajja bwankuba mukusaba bwoli musajja bwankuba bwansindika eri nga nyimiridde awo ne baŋŋamba abakuloga ne bakumalamu bakuleka mu kasala kkubo biki bwe bavuma nga nyimiridde awo kati ŋŋenda kukola nti nagala nakuloga nenkwavuwaza nenkubba nenkumalamu okyayinza kunkola ki kakati mu butuufu naswala kati abaana waliwo abaana ne badduka ne bayita mukwano gw'emmanga eyo najja waliwo embaga ne mu butuufu mulaba nkooye kangende ku poliisi manga atogenda embagamba naye mulaba nze abawuufa eno era ne deeti bibyo nga kwebiri nakuba ebifaananyi kati nengenda ku poliisi kati ekizibu bwe natuukayo ku poliisi enansana nga bennabweru bakoowa nga balinze kwetta aga omusajja obugumu bwalina tebusobola bugumikiriza mugenda kwetta mutuleetere ebizibu nagenda ku poliisi enansana ate nasangawo muganda wange omupoliisi muntu twakula ffenna ku kyalo ate ye yanneekanga ngalaba waya zivuddeko era yambuuza otamidde konza nze sinywa mwenge nagamba yi nga tofaananangako bwotyo nkunoonyereza emyaka mbadde ate nga ye ali mu bya poliisi simutegedde simanyi nze nakumanya mbu yafuuka mu poliisi yanneeyanjulira oluvannyuma naga nze gundi afande Kaliisa tomanyi ewakanyamiganda ewaffe ebiikira ne mugamba wafuuka ddi omupoliisi ate omugole lwe nagenda okumulaba ate mumukwate kuba baali balina okujja ekiro ekyo bamukwate nagasobola kukwata omugole lwensoose okumulaba oli muganda wange ate ngende enkwate omukazi nangamba okomewo ku makya naye yampa amagezi ne mugamba nsula nzekka kubanga nze mbedde emyaka omwo mu kisenge nzija nendabaawo TV nenzira mu kisenge nembalabira bye baagala ne batamiira bye baagala nga nakita ne mugamba nsula nzekka nangamba kyenkukuutidde genda weebake wekka nga bw'obeera wekka tobanyega odde nkya biseera ebyo nali ngenze wa pasita Bugembe nga tugenda kukola nnyimba kuba nyina ennyimba za gospel zenkola ki zennyimba nga Katonda ndaze ennyimba ne Bugembe nga byendiko era enkeera nenzijja neŋŋenda kati we yafande ne musangawo ne bannindisawo okukola statement nga poliisi bali busy ate nga baatukoowa babibedde mu byava eno bizze enansana nga baabikoowa omusajja atagoba mukazi yabaaki kati kati bwe nabeerawo ne baŋŋamba genda ojja kudda enkya nengena n'oyo afande ewa pasita Bugembe ne tuyita mu bwe tugenda okukolako nga afande ndi naye ate ng'ayagala alabe wembeera kuba tulinga baluganda famire ewaka ne tujja ffenna wano naye n'abitunuulira bwe byabadde n'agamba kino kyokka mbutuufu wenkulabidde ate ndaba bino kati bayitawo olunaku eba enkeera lwonoza baali nkeera kuba lwali lwa Mande nenzirayo olwokubiri ku lwokusatu ne bakola statement nenyinyonnyola ebyabaddewo nebye tuyiseemu emabega era omukazi afande yaŋŋamba ogumiikiriza ebintu bino biyitirivu naye ku luno baako kyokolawo nibagamba eno mu mateeka gye muntwala lutalo lulala ffe tulina ensonga lwaki tudde emabega naŋŋamba kuno bw'otasalawo kuvunaana naffe tulemereddwa nimbagamba okulokoka n'okudda eri Katonda kyekisinga kuba bwe bajja wano emaze okunkola statement nenzija n'omupoliisi wano nagezaako okuyita abantu ababuuze kuba naye ono omukazi mubaaya omuntu okukiyingiramu naawe balaba babadde bayimirirawo bannaffe nga bayimirira babalaba mulimu naye okukiyingiramu ekikye bamumanyi era omusirikale bwe yajja no nga bagamba nze ndeka nange ndeka kuba bamumanyi
ate bo baba bamumanyi okusinga nze kubanga bo babeera bamulaba buli kaseera wano kati netugenda bwe bamuyita najja ku poliisi byonna biwedde bagenda muyingiza mu kkomera tebambuuza kiki oyagala magamba ategeere ekiyitibwa amaka ekyokubiri adde eri Katonda amaka n'eraavu tebifaanagana amaka kirala n'eraavu kirala ategeere ekiyitibwa amaka musirikale nagamba gwe tutawanya butawanya ekyo kyoyagala namuga atambula ogende n'avaawo n'agenda najja n'agamba addamu gwe nsiba kati bwe najja wano obusungu bwandika okuba nalwayo ku poliisi nabeerayo navaayo kiro ssaawa nga 3 kuba nali nga saagala kubeera waka nga weewaka oluusi ntuula sinywa mwenge otusobola okutusituula mu bantu mbu nina gurupu nze ntambula nzekka nkola nzekka mbeera bwogu obulwawo dda ne bikola ki kati bwe najja wano ku makya mba ngenda okunaaba mubuuza sabbuuni aliwa wabadde waawo ebitole 2 tewali sabbuuni ne mubuuza sabbuuni lwaki omukwese nti nayozezza waliwo essuuti nali piki yaseera nengwanga essuuti yonna eddugala mugamba essuuti yino essuuti eddugala bweti biina ne ku kifaananyi kwebiri kuba nali wano n'afande kaliisa ne mugamba nze mmanyi bwe nnyina okukuuma ebyange nengenda nga mbikuba ebifaananyi ne mugamba essuuti efaanana bweti ogamba otya nti wayozezza kati fe olw'okuba nzijjayo bwe nsasula ogugamba senete tezitumenya kyokka nga ndiko obusungu buli kati ye nengamba bino ebintu byenteeka wano ewaka amaduuka biki sabbuuni box ziri mu nnyumba naba amazzi ameerere lwaki munsumbuwa nengenda omwo nenaaba amazzi nga sirina sabbuuni nenvaayo nengamba bino ebintu byenteeka muno noterawo omuntu business omuntu omufeeko akola bino buli obusungu bwali bukyali kuno nenzijjako amasannyalaze ku firiji nenjasa balubu y'omu dduuka omwo nemugala n'edduuka togenda bibeeramu anti wasala wakoleyo amaduuka gy'obeera kuba yali akomezaawo ebimu ng'eyalina amaduuka eyo sima yakola edduuka yakola amabaala pulu teebo alina gye yagenda abiteeka ne mugamba bino ngende ogenda bijjamu muno ogende kati ne mumanyi obusungu bukoze eki bukyalimu mubiri nebe namala ne muyita yalina abaana abo 2 ne mugamba nsonyiwa mbadde n'obusungu lwaki onsumbuwa lwaki onsumbuwa omutwe kuba mukola bwe nti akati nkuba ebbalubu waliwo ne baketi yayatikako akati kagikuba ne yatikako akasonda nemubuuza baketi ya mmeka kimanyi nze wane waba wavuddewo kiki sente zo nzikuwanze tebinkwata ku bagundi baketi ya mmeka omwana n'angamba adadi y'ebiri kitundu mugamba y'ebiri kitundu kale bugise wali ngiseemu engoye zange nja kuwa sente akawungezi n'engende bwayise kati ye yatema butemi ku poliisi ng'atuukayo abagambo bayabagamba biki kati kwolwo nga tetunnatuuka ku ekyo kintu mu kiro bwe najja ku saa 11 Katonda yanjolesa kuba njolesebwa nze yanjolesanga bansibye mukunsiba mukuva mu kkomera ate ebiddiiro eby'omukazi ne biba bibi nnyo kati namuyita ku ssaawa 12 zennyini ne mugamba tuula yatuula wano ne ntuula awo ne mugamba Katonda andaze kyogenda kunsiba ne mukunsiba ekigo kyogenda okugwa kinene nnyo Katonda ngambye nkugambe ebintu bino va ku busamize loonya mu ddiini zonna eziriwo obeeko enzikirizeemu naye obusamize abukyawa kolako kimu bw'otakola ekyo nansooza n'agamba dde manyi olina lyongamba onsiriwalirako obusiriwalizi n'akuba oluggi n'ayingira wali neyeggalira enzira eno kati emisana alyoka akola ebyo emisana alyoka nga ku 12 zennyini mumugambe Katonda kyeyaŋŋambye kati apoliisi nenkuba ku poliisi oyafande kaliisa ne mubuulira Katonda akyandaze olwo n'omwami mwami Ntege era yo yalabikidde ku mawulire nga omujulizi naye ne mukubira ne mugaa Katonda akyaŋŋambye kijja bagenda kunsiba ne Katonda andaze lyekkubo mwe nina okuyitira okuwangula nina okigumira nebanga gweno bagenda kukusiba ne bagamba Katonda bwaŋŋambye era abapoliisi bwe bankubira aba state council baali bazze wana ba ground rent nga bankubidde
enabweru nakireka bulesi nenga mu police namugamba kanzije nowa piki eyantwala namugamba bagenda nakati ne bwansanga nga musajja gwe siri kwerabira nogenda ku police bakusibe muga Katonda yali yangambi era we natuukawo bakubeera osigala oli muntu tebansibangako sizanga ku musango ebiseera ebyo nali katini nnyo nga nali katini nnyo nga nsula nkaaba nsiiba nkaaba nga mbeera mu kisengo mu mbeera mu maziga mbeera mu mulimu mu workshop nga ngwawo mbeera nkaaba nga n'okuyonja obuyonja workshop si kyakisobola kati bwe natuukaawo kati abapolisi ne bagamba kati ate bwavudde wano ng'okakanya ate bwatuuseyo omukazi n'omukolo otya ne mbabuuza nkoze enji so waliwo ekintu kye nalina banyumiza kyokuba nti omukazi yandeepingako kati omupolisi yaŋŋamba neera omukazi akuleepinze yantwala mu kkomera nga nsekerera yakuleepingaani nze kuba okulokoka kirungi nze buli kintu nkyogera free wano mu nyumba mwalimu ARVs alina ARVs mu kisenge mubuuza ani amira empeke zino kuba twatuuka ne twebuuza omuntu okwenda bw'ati kizibu ki kituufu kimunyumira ye alinga omusajja bw'okwana kimunyumira naye oba mulwadde kati ate nga ndaba oguveera gwa green gujjudde ARVs nenzitwala ebwayiseeyo ku famasi emu ne baŋŋamba bakiyita kaali yanze saasoma kiriawo ti ono mulwadde wadda mulimu nezamira nga agenda kwebaka n'omuntu n'atafuna musiiga bulwadde ono mulwadde wadda sinenga ebintu bino kati mu process eyaawo nga kiriwo ekityo ajja atamidde bitya ajingira mu kiro yaveeyo ng'akaaba yayingira n'ansanga nga nebase mu ntebe awo ndaba mawulire ng'akaaba amaziga gamugjawe gati naŋŋamba abakazi banjereze ne baŋŋamba mwalimu era agamba muli ba mukwano nakati ddamu weerage nebbaawo nti muli ba mukwano yali balwali lumbe oba kiki yali ava saabitegeera bulungi naye nga azze mu mbeera ez'obuntu yankonkona ssaawa nga 9 nenzigulawo eyo nga tayingirayo okuggyako ng'abbayo obujulizi ng'abbamu obujulizi lwe yayingirangayo naye yakonkona nankola bwe nti olugi naŋŋamba bulijjo osula bw'otyo oyambala bw'otyo ng'ogenda kwebaka nemuga obadde oyagala nnyambale nti kati yansindika omulundi gumu bw'ati lwaki tonneebakako muga wange oba mu kisenge yasooka namuza lwaki tonneebakako muga wange oba mu kisenge no nga siri bbaawo era ekyo ekisenge kyasibwanga emirundi egi nga bw'ayingira nga asibawo gumu 2 nga ne bw'aba agenda manju wali ekisenge kisibwanga yangobera ddala mu kisenge kyange nga nze embeera eno kyabagenyi ng'ewaka ndi mugenyi nga nabigumira Katonda yamanyi lwali kinzijjamu kati yambuuza weebaka bw'otyo oyambala bw'otyo ne mugaye gwe kale bw'oba oyagala okwegatta nange sandigaanye ne tugende ku musaayi bakukebera omusaayi naga kati omusaayi nze ndi mukazi wo byo mugane edda abantu asanze yakwebakako toyagala kunaaba obeera owunya laba bw'ofaanana kati nze nebake ku ggwe siganye tugende bakuggyeko omusaayi yambaka bubasi nansindika bwati abana amaanyi kiri bekibeera kasitaba nga ye amanyi yabyatabula olwedde nabiraba ekirungi nabiraba kati nantuulako ku lubuto muno mu lubuto nenwanagana naye nankwata mu bulago force kumpaka serious omukazi nandeepinga nenga ndi maziga mama wabana kikyokola kiki kino kyokola kuba gwe mu kiseera ekyo tolina busungu tyogenda mukuba tolina kyogenda mukola kati navaayo nga ye kyabadde ayagala tekigguse bulungi kuba nze si kyembaddemu nenzija nga nkaaba nentuula muno omanyi ngenda okukola bwe nti olugi lwasigala luggule ngenda okulengera nga ali mu kwemazisa yekka nenzirayo wali nemutunulira biki byokola otunulira omukazi nga yemazisa yekka nemutunulira nemubuuza biki bino byokola
kati bino wabiyigira bino biki bye mukola naga nno kati ogenda nno binyumya ne mubuuza kiki ekyo ekikutemba notaterera mu sense ezizo nga bwe wabeeranga nofaanana omuntu kati woba onsiize siriimu oli ku ddagala ondeepinze ng'amaziga gampitamu nga nkaaba era wayitanga wiiki nenkeera nagenderawo ne bankebera ne wayitanga wiiki nga ngenda bankebera ne wayitanga mwezi era olunaku lumu agwa ku waletiya kugundi ku kasawo ako kuba amanyi muno mu busawo buno bwenkwata mulimu ebibeeramu yajjamu bugundi obukebeza omusaayi nambuuza gwe weekebeza omusaayi bwoti ne mugamba gwe nze nakulira laakaayi nalaba abafa siriimu tuli bantu bakulu gwe tofa ku bulamu asanze yatwala kweyagala ondeetera ebirwadde byo nze n'olunaku olulala lwesiyinza kwerabira mu bulamu buno oyita mu kintu omukazi yajja ne muyita natandika okujja amasira mu bitundu by'ekyama nga ntonya amasira nengenda ew'omusawo nambuuza kiki kino nemubuuza nze namubuuza nkole ntya naŋŋamba naye olina omukazi nemugamba ye naŋŋamba mwegatta nemugamba nedda naye obeera otya n'omukazi nga teweegatta naye nemugamba munange oli yayonooneka nafuna omukazi omulala yafa abantu bakugamba funa n'omulala afe ng'ono bye nalaba bingi nenkigumira katonda yalimanyi lwali ntikkula omugugu naŋŋamba nedda funa omukazi ne bwe tunaakujjanjaba n'owona nga tofunye mukazi era ojja kuddamu olwale kuba obwagazi bwe bujja kati sisitimu yeefa kuba weegattako walina omukazi obulamu bwo obusigala bwagala kye bulina okukola bw'ate tokikola kwe kulwala kuno naŋŋamba ekivaamu ogenda kuba ng'otonnya omusulo ng'otosobola kusiba musulo sisitimu eyonoonese tugenda kuwa eddagala likwoze naye kati bwe najja nga nyina eddagala lya haboni n'ezzungu omukazi ne muyita awo mugamba tuula awo n'atuula nemugamba abasawo baŋŋambye ensonga bweti ne bweti ndi mulwadde nagamba ne bwendaba otambula nga totambula bulungi konzeyo n'agamba bwe tubeereyo mu bbaala kuba yaŋŋamba ndaga oli nga mukazi wange ne mulaga nga bwe nvaamu amasira nanga bwe tubeereyo mu bbaala waliwo kojja tumugamba embwa envubuka bwe ziba zirinnyira ebibwa ebikadde nga bitunulidde envubuka ezirinnyira ebibwa ebikadde tebisaalirwa ye bisaalirwa tebifuna ndwadde n'aseka n'addaawo mu dduuka nengenda wali nenaba bwe nava okunaaba ne mugamba nga neesigamye awo ne mubuuza maama w'abaana ompisa ekibwa ekikadde nga ndi mu bulumi buno bwe mpitamu ompisa ekibwa ekikadde naŋŋamba ye ne mugamba embwa envubuka zirinnyira mbwaki ze ziba zirinnyira gwe embwa erinnyirwa mugamba munaye mugende mu maaso naye kino sikirabanga nompita ekibwa ekikadde nga nakuwasa gwe maama w'abaana bange nentuka okulwala bwe nti gwe nonyinyonnyola bulungi nnyo abavubuka bwe bakwebakako olw'ebiseera ebyo waliwo omupangisa awo nga bwe baagalana nga mumpaanira apangisa ku nnyumba zammwe ye omupangisa yandaba nga ntabukidde neiba we biraba nga ntabukidde neiba we nantunuulira nnyo bw'ati kati nze saategeera kiki lwaki antunuulira nnyo kati mupangisa oyo twali tuyingira mu covid awo bwe watyo covid we yatawaanya abantu mupangisa oyo mu covid awo mwe yagendera n'atadda yakolanga n'akola n'agenda kati omupangisa oyo mukazi nange bonna bonna bogobe neeyisima wange tomukwatako ngamba eyisima yakola n'okugulu bw'ati n'akuba ku luggi lw'omupangisa bw'ati kuba ye mu bulamu bwe takonkona ne waba ayingira awo mbeera mu nnyumba omuwulira wuuyo zireese ajja akulula ebigere ng'alinga wamagye olujja lukuba na bikonde kuyingira mu nnyumba
kati yakuba oluggi lwa Isima bw'ati ono tajja kuvaawo abalala bonna obagobye olwo nga nwana mujjeko abapangisa abapangisa byonna yabikolanga yasoloozanga nwana olwo njavu wadde sente azibbye nyina okuweerera omwana ali ku university bana abato andaga banonze nja baweerera bw'obadde obiweerera otya gwe ng'obadde obaweerera sente nnina lwaki sisobola baweerera gwe ng'obadde obisobola luli kati ate nyina owa university nina n'amuddako naye asoma kati olwo nga yamuddako yatwalibwa ewa muto wange dokita gy'abeera nakati gy'abeera ne mugamba naye gwe naŋŋamba Isima tojja mukwatako kati mbuuza Isima akwatako ki kumbe Isima bwe yalabanga ngoba omupangisa nkambu wali yayita ndaba nko nga nnyiize yagamba omusajja ono bwankwata kanzise kati bwe yayogera ebintu ne ŋŋamba Isima kati najja naŋŋamba enga weekanze nnyo ku Isima nga njogedde oli Isima wa kabi musajja muyonjo ovubuka w'amaanyi liiso ku liiso oli omwana Isima n'atuulaawo n'asalako waati natandika okulatta akagulu waati n'oli Isima omukazi n'ampaanira omusajja mu maaso gange nenkubira Isima ng'olwo tasuula wano agenze muga Isima jangu ono n'ebintu byosaagala ssente ogende kati omanyi omukazi okubanga obanja oli ssente ng'ate ono azisala zibe ntono ate nga bwe zivaayo ziye agenda ozikola naye munno omugjeeko ssente bwezi ne mubuuza Isima yabeera ddi munnange kati n'aweereza ye ssente ne muga kale tuzisaleko zibe ntono agane tagenda kuvaawo nga tasasudde era ye yazikwata netugyamu ebintu ne tubissa muno n'ebirala mu siiringi ne mugamba Isima tajja wano bintu nga simulabye bajja wano ne bajja ebintu mu nju wano ne balinnya ne mu siiringi njo mubeera omusajja ne bajjayo n'ebiri mu siiringi nzijja wano nga bintu byatwaliddwa nanga omubanja tomubanja nagamba oli omusajja akusinga kiwanvu bw'oli awo omubanja nanga kati abeera wassengaawe eyo nimuga lwaki togenda n'obeera naye wassengaawe we wakati oyagalawo Isima gwokola ki so tudde ku mboozi y'okukusiba okay mboozi y'okunsiba kati bwe nayingira mu bwe banteeka mu kkomera ne bamuyita kuba ku makya nembuuza afande mwansibidde ki naŋŋamba butabanguko nemubuuza omuntu atabanguka abaako kyakoze butabanguko atabanguka abaako kiki kye nakoze abijja kuggwa nkamba bimbuulire nemo biddamu kuba n'oli afande Kaliisa yanneekanga ku makya nga ndaba mu kkomera naga ate baakusibisa mugamba ye kati nembeeramu kuba nabeeramu ennaku 2 lwali lwakutaano kuba ye nali naye ku lwokuna ku poliisi nze nakola statement ku lwokusatu kati ku lwokuna ne tubeera ku poliisi n'akomawo waka kati ku lwokutaano ne bakwata nze kati navaamu kukomera navaamu ku Sunday ate era ye yanneeyimirira bakusoba ku Friday novemu ku Sunday kati waliwo mwami Ntege nasooka ku poliisi enansana tebalina n'abantu bonna abajja ku poliisi nga nsibiddwa bababuuzanga yakoze eki n'omwana kuba nabagamba tebakubira mwana wa university yali mbibuuzo temumukubira ne nali ndi awo nga wuunazze nera namubuuza okoze otya nangamba dadi wakituyigiriza so se nengerako mu ttooyi nenjogera amannya gange nemmanya kati ngenze mbibuuzo kuba bwengwa ebibuuzo nze mbangudde ebibuuzo kuba nina ebintu byolina okuyigiriza abaana bwalumba ekizibu nali ndi awo ndabagize bwati nemuga bagambidde ki ng'oli mbibuuzo nanga abaŋŋambye kati nembeerawo ye yennyini mwami Ntege basaba emitwalo 5 okuneeyimirira mwami Ntege n'aleeta 3 ono n'aleeta 2 tabaako kuba neeyimirira teri nsonga gye bambuulidde gye nakoze ensibizza n'abazze bonna tewali nsonga nga banta era okujja ewaka nze wane waka wange okunywawo akatunda
firiji bibyo weebiri olwe twava mu kukomera nga nvudde mu kukomera n'entuulaawo tunanywa katunda nti bampadde kuba buli kimu kyakusasula lino leeta zino kino leeta sasula kino So kati ajja ate okuva wane waka kugenda. Kaakati bwe bamala okunta nenzirayo okweripotinga ku poliisi. Bwe nzirayo okweripotinga kati bankubira ne bambuuza ojja ddi nti baŋŋamba lwakutaano lwaki tozze lwakusatu. Kumbe namanya mu baali bampangidde kunsibira kigo. Naye ku mulimu nabagamba n'abantu nasigala mbagamba Katonda yandaze okunsiba si kwa kkomera lino wenkomye eri prison. Ne baŋŋaagwa eno prison ojjagira konze bagenda kunsiba ntwalibwa mu prison Katonda yakindaze. Nenzirayo bwe natuuka ku kooti awo nalina oyo afande Kaliisa ku makya nga tunywa cyayi. Afande Wabiine nampita nangamba jangu jamu engatto. Nanninyisa motoka egenda mu kooti. Simu airtime nga abeddeko aweddeko ate nteekako omungi simanya lwaggwako. Airtime aweddeko kati ye ono afande eyaliwo. Ne mugamba luli lwe baali bansibya alina ennamba ze yakubako. Ne mugamba kuba ku nnamba bweti oba yali esembyayo 16. So bw'ogenda mu prison obongwe ebintu tandika okukwata ebintu mu mutwe. Byonna bye nali simanyi. Ne mugamba kuba kwesembyayo 16 eya Mwami Ntege. Bantutte mu kooti. Kati ye yanzijjako ensawo eno. Kumba ate ensawo mulimu Bayibuli sigireka. Naye mu kavuyo awo yalowooza mu nsawo mubeeramu ki nga tamanyi kibeeramu. Nanzijjako ensawo. Ne naye yasigala tabitegeera. Ne ntwalibwa mu kooti. Omulamuzi ne mubuuza. Nali nina emitwalo nga 12. Kwaliko ssente ze nnyina okusindikira omwana ali ku university kuba yakozesanga ssente eza buli wiiki. Yalinga ali nakawa nga alina waasula abeera ajja ku ssomero bw'ati. Era natuuka wali munda abasibe bwe batuula neŋŋamba abaana abambonyaabonya omukazi ambonyaabonya abaana babe ndi mu kutoba n'abaana banteeka mu makomera mu busungu nakwata ssente bwenti ne bwe ziba za binusu zonna nenzikanyuga. Era omusirikale wa prison we yalonda ssente ezo bw'ati nangamba sigenda zikuwa. Era ezo baazitwala. Netuuka mu maaso g'omulamuzi ne mubuuza munsibidde banvunaana ki. Kati olwo Mwami Ntege gwe baakubira ali eno anoonya wero si biki ebyo bikujjayo ebyo. Munsibi banvunaana ki ne baŋŋamba mbu siweerera abaana ntulugunya omukazi sirabirira maka. Ne mbabuuza siweerera abaana alina abaana e Makerere. Mulamuzi n'aŋŋamba abo basukka emyaka 18. Ne mugamba omwana omuntu ne mubuuza wekitiibwa omulamuzi kankubuuze nga maama. Gwe walina emyaka 18 weeweerera. N'aŋŋamba nedda. Mugamba kakati abe 18 bwe baweze 18 tulekere obbasomesa. Kati ono yanziba. N'asalawo ye bana abatasobola obbasomesa ssente afunye ezimumala. Ebintu byonna abyonoonye. Kati nze nawaabye ate bakutte nze. Ne mugamba omuntu yakolera omukazi pate y'obwenzi. Ne recording nziyina ziizino wano wenyimiridde. N'aŋŋamba agagataliiko nfuufu ne mugamba nze saagala genda mu mawulire naye bwe ndikakibwa ennyo. Kubanga tulina abaana tulina famire mwe twava omukazi alina gye yava abantu mwe tukulidde tuli baweereza ba Katonda tujja kuswala. Ne bw'ali nkaka n'aŋŋamba nze nkubuulidde ndi mukazi mukulu mbedde mu kooti. Ne bw'oliba oyagala ne bw'oliba toyagala ojja kgenda mu mawulire. Recordings okyazirina? Ez'obutambugundi. Ogenda zituwaako. Nja zikusindikira. Enamba gy'okubiddeko eri WhatsApp nja zikusindikira. Ne mugamba ne wano bulina. N'obusiddisiddi bwe buli wali. Oba waliwo awo ne flash eri awo. Banagendanga babibba. Gw'omanya obujulizi bwe yakabba. Babba buno ne babba bino nga biri wali. Ne babba bino kye nakola bwe yabbanga ebingi yabba ebisooka bisobola kuddamu kufuna kati bwe nabigabanyagabanyangamu. Mbiyina mu paati ez'enjawulo. Nafuna ne kompyuta. Mwembanga kyentegedde oli yakitereka. Ne bwe bankwata wano eri nga ate birina kompyuta mwebiri. Nagenda nga gyeyo kati bino byonna ebifaananyi bino nabifulumya sirimu ki
nabifulumya siri ate maze okuva mu kkomera buno bwe bujulizi obungi bwe natwala ng'ate bangobye waka wano. Kati omulamuzi n'agamba ffe bwe batugambye butolabirira amaka ne mugamba nze sira siwerera abaana ng'ate mpeera baganda b'omukazi mpeerera abaana b'abaganda omukazi omwonoonefu fayiro zijjudde nabweru zijjudde awo ennyini ennansa na fayiro nze empaaba ate bakwata nze bagamba ffe bwe batugambye ne bansalira olw'okudda wiikisi 3 luzira era wa polizoni omwe yaliwo se bakutwalira mu baasi y'eruzira nga bakubira nyimba za Bobi Wine kyalenga batwala bakuba nenjolekera ne banteeka empingo ku mikono atabbangako atakolangako nsobi ne bantwala eruzira ngate nali mmanyi nno ne gye bantwala prison ki simanyi sigendangako na mu kooti mpozi nyina amatube nagendanga okweyimirira okujja mu makooti ne bantwala eruzira nabeerayo wiikisi 3 kati ate ng'ennamba y'essimu yokka gye nnina mutwe ya mukazi atansibye yokka nga gye nninamu era gwe nakubira nga ndiruzira yampeereza emitwalo 10 kati wamma gwosibye ate gwowereza gwovunaana ng'alina emisango gwowereza ssente naŋŋamba nze nange saabitegedde bwe bakutte nange nalabidde awo ne mugamba bino biki byokola afanda omu yajja naŋŋamba nti nagamba bakatikkiro nabagamba ono si musibe ono batulugunya mutulugunye naffe tuli basajja temumukolako fujjo mumuleke naŋŋamba kijja kugwa bwe tuddayo ogenda bajja kweyimirira bino tolina kye wakoze kakkanamu wiikisi 3 si kinene ojja kiyitamu nga tombawomba mukudda wano atambula ate okuva wano kuba tumusanze wawo nga taliiwo bwe nadda ne banneeyimirira nentandika okuwoza nenkuŋŋaanya obujulizi kubanga omulamuzi yaŋŋamba todda waka tokkirizibwa kudda waka kati nenzira mu kyalo ekyotera banasooka waka mu kyalo nga sirina wakubeera bwe navaayo nenzira emmanga eyo waliyo kanisa mikwano gyange nengenda nensula mu kanisa ya bibaati eri wansi eyo nga nsula kakeeka teeka akakeeka mu kanisa ebifaananyi biri wakuno nja kuweereza vidiyo yaawo bwe nali nsula nensula kakeeka nga nsula eyo wansi kuba nali kati wane waka nga baagala kumalaku nabo kwetegereza nsonga ki baziyitemu kyomulamuzi yagenda okutunuulira ensonga nga byakisiru omukazi ajja ne mu kkooti ng'atamidde ng'akubiddwa bubi nnyo nga kyayagala kyaddamu kati ne bayita chairman ensonga ne zituulibwamu chairman n'ambuuza naye okola otya okwegatta mugamba mbeerawo oyinza okuddamu okuwasa ku bye bakukoze mugamba simanyi Katonda yamanyi kutulugunyizibwa kuwoyiseemu oyinza okuddamu n'owasa omukazi yenna mugamba Katonda yamanyi n'agamba mwesobola bbawaako bujulizi ono omukazi wo mukwano gwange nnyonnyonyo naawe oli mukwano gwange ne mubuuza mukazi wange yafuuka ddi mukwano gwo nnyonyo yogera ekituufu ky'olina okwogera nga ki ng'omukulembeze buli kintu okimanyi tuli banno tuli baawamu ffenna tuli bantu bakulu nabaki nabakulu lwaki temuyimirira n'oyogera straight awoza muga kakati kunze n'omukazi kwati omukazi bw'oyogera amazima genze bwe mba nyina bye nnakola byogere bw'aba alina bye yakola byogere bwe bukulembeze ye nga ganze nyina okuba ku balansi amanyi bwa balansinga ebintu bya so kakati bagenda otunulamu omulamuzi n'aŋŋamba nedda ono si mukazi tumugobe kuba yambuuliza ddala nsonga ki enkulu ddala ekugumikiriza okubeera ku bintu bwebiti n'obigumira nemugamba ndi musajja nalokoka ndi muweereza wa Katonda n'aŋŋamba abasumba bangi tubalabye nga baweereza naye nga abakazi bano baabata ne batambuza obulamu togenda kufa bino ebintu byonna byoyiseemu myaka n'emyaka kuba kati saawa eno giri myaka kati ngenda myaka nga 10 n'emeka nga mbona ntulugunyizibwa
kuva embaga yaliwo 2011 2012 we yali ng'akyali mukomuntu okuva 2013 tulugunyiziddwa okuva 2013 mulamuzi yaŋŋamba omukazi tumugobe tula ne state naŋŋamba ffe kyetulaba kyonna obutambi obulina state yaŋŋamba olina obutambi oba audio bw'okakasa wakolera omukazi pate y'obwenzi nemugamba mbulina naŋŋamba byonna ne bwe baneetooloola naye ng'olina obutambi obwo tewali kiri wangula tebali kuwangula naŋŋamba yabba mugabo gwe yagutwala ebintu bye yabitwala bw'oba olina n'obwo obutambi tewali mutawaana nemugamba abibbye naye nina kati mwayawukanye kakati ne tusayininga divorce ziizino mpapula weeziri mulamuzi yennyini nassaako omukono nga yandagidde kuba yabuuza omukazi emirundi 3 omusajja oyo omwagala tisimwagala taata w'abaana b'omwagala tisimwagala omusajja yakuwasa empeta omwagala yamugamba ngenda kubuuza emirundi 3 nambuuza gwe oyagala mukazi wo nemugamba nze sirina buzibu naye kasitaale kabiri byakola aba muntu kuba biri ebikadde bw'obireka n'oba ekintu ekipya tewaba buzibu mulamuzi n'agamba ono omukazi tugobe mugobe akumalira biseera n'ateekako omukono ku mpapula eza divorce kakati divorce olwo kati n'alagira kubanga tebali kubanga empapula ziizino omulamuzi ze yasayiningako zeezo kuba nateekawo n'abakola designinga divorce ba mu kooti mwennyini nga balaba nedda ne bagamba ono omukazi agobebwe kakati kuba naye yalina okuddamu kati ye mu kuddamu kwe mwateeramu mbu nina omukazi eyafa yamuteeka mu biwandiiko obutereevu nti nina omukazi omufu wali mu biwandiiko so kati mwadivorcing uno one yawandiika na Wabwire Winifred Nabwire bibino nga nvunaana naye omufu oba totegedde mazima nti bwino zino empapula ze baddamu nga bansalinga kati omulamuzi yakyusa bakyusa mbu simanyi misango gyekuuba kati fayire eyiye yagisindika wa mulamuzi mulala fayire ezaali zimuvunaana kuba nze nalinda opye ate nze gwe baakwata kati omulamuzi n'alagira n'akwatibwa n'ateekebwa eruzira kati nze n'enzirizibwa ewakawa omukazi bamusiba kati bamala ne bamweyimira kati ali mu kwoza criminal omulamuzi bwe yava eruzira ne bamugamba tokkirizibwa kuddamu kubeera waka jjayo ebibyo n'afulumizibwa ne vidiyo ng'afulumya ebintu nayo ngiina njagiba amaze banga kinga yafulumizibwa kuba gwe bamuteeramu bamusiba mu gwakusatu deeti nga sigijjukira nnyo gwali gwakusatu zaali 15 mu gwokusatu 224 gwali gwakusatu nga 15 bwe bamusiba bwe yatwalibwa eruzira akomawo kuba omulamuzi yamubuuza ogenda kusulawa n'ayogera nawulira nansana kuba nze nalina obujulizi nga mbaga musale omusango kiggwe wali eyo omukazi musumba kisaaki yandabirira nnyo yannyamba kuba bankansolinganga nga mpangulukuka nenvaako
kazi yambeererawo nnyo era kati mutwala nga maama mu Kampala wano ne munsi yambeererawo nnyo nambuulirira nanzikakkanya nanzidaabiriza nga tusula tusaba nga mbuulirira buli kintu kati omusango ne baguteeka fayiro ne bagiwa omulamuzi ate omulala kati omulamuzi omulala okebe yamufulumya ne tusigala nga tutambula divorce basale bampe empapula zange kati bwe baatuuka omulamuzi obujulizi bwonna mbuleeta omulamuzi ng'agamba omukazi yabba ebintu bingi property zemulina za bbeeyi kuba waliwo wano amapoloti kuba alina ne poloti bye namugulira ebibye n'agamba kati alina ebibye ate omusango gulaga bino nasanga akyusizza ground rent ng'abizizza mu mannya ge era state yabitunuulira n'agamba Mukama Katonda ground rent ng'akyusizza kati biri mu mannya ge ate ebyange si lwero lwa ground rent yabikyusa si kyekyo yabizza mu mannya ge kati omulamuzi n'agamba kuba fayiro eyatwawukanya ye fayiro eyawaabirwa nze kwe bampaalirira ye fayiro eyatwawukanya tetulikyali bafumbo kuba ye yennyini yalaga tanjagala kuba ye yali asaba omulamuzi mbunze ngene nfune gye mpangisa ate mbalabirire oba nzije nfune omuzipangisa omu afulume mu nnyumba nzire mu muzigo nga ye abeera wano nga nze mbalabirira yabyogera buterevu mu kkooti era waliwo nekooti kiraka madamu Kemi kimu akimanyi yakwesonyiira ddala mukyawere nembeera kakati omulamuzi ensobye yakolewa omulamuzi obutasala musango kumaliriza omulamuzi n'agamba omusango ngugobye olw'ensonga nti property zemulina z'amaanyi ate ono yabba ssente nnyingi yabba ebintu bingi ebyo biwulirwayo kkooti kyokka nno nga tutolobye olwo mu nnyumba kumpi nninga oba abeera kuki olwo eri kuba ku mwala bwe navaayo nenzira muno kakati omulamuzi ensobi awo we yakola ki eri poliisi bagamwawukanya abantu eno nabweru bonna abantu bagamwawukanya abaki ate omulamuzi yawoza mbisinisa elijja kusindika ssente onaddusadduse n'abaana abaana bagenze nabo tasobola kubeeza baana mu nsi guli omutwe bali abaana bawala abaana bamanyidde bulamu bulala abaana balina ewaabwe ekisenge ekikyo kikalu nze saakizimba kuzanyiramu pusi abaana balina ewaabwe eiza nga si bange tewannayita nannaku yabadde awo mu nju tayingiramu awantu tasobola kuyingiramu kati si yenze oli gwe bali bamanyira tekisoboka kuddamu kumumanyira ate abaana bokubalaba gobogera kikolo abato bo si balabako okujjako kati bwe nagenzeko ku gundi bano abamawulire bafulumizaako kati waliwo omwana owokubiri alina ekirowoozo kiyampadde muwala wange nagamba dadi Joani kuba kati tuwulira nti ali eri gye twali tusomera ku St. Bogia kati ye Joani nagenze ne musisinkana owokusatu omu kubali abasatu omukulu kati besinaddamu kulabirako ddala be bata ababiri kuba babajja wano mu Gwakubiri 2023 bwe babajjira wano nagenda okujja nga ku ssomero tebaliiyo ewaka tebaliiwo kuba najjanga nempitawo nennambula ewaka ku ssomero baŋŋamba tebaliiwo babajjeewo tebanyiza ate nga namugamba abaana bagenda mu bisulo ebintu bye balaba tebikwatagana n'ensoma gye baabuuka wali mu covid nga tulina kye tuteesezza n'abasomesa abaana bwe balina okusoma kyoli abeera ku bibye ya omusajja oyo ago ge maka we bazaalibwa saidi yeeri kati alabye ebintu bingi
okuva edda nedda ng'alaba ebintu ebibeera wano. Ku Sande ntula naye wali ku kati k'omuyembe netunyumya ebintu ne lwe batikka wano ebintu basooka kubba abaana oli wayitibwa Mama Sheira abatwala n'abakweka ewuwe kakati ne balyoka basomba ebintu ng'abaana tebalaba bakola paati ezimu nga bazikweka abaana bo ne bazikola luvannyuma kati oli ebintu byonna ebyo yali abimanyi byonna okunkubanga byonna n'ebisembyeyo ngende ku poliisi ebintu byonna nga zaabiraba kati nga tata Fiina ze ngenda kuwa obujulizi naye omukazi yeewera okunzita ne mugamba guma ate bw'otabuwa era bw'obuwa era ojja kufa okuba wakufa oba ofa ofe oba tofa obeerewo n'agamba omukazi yeewera okunzita kati ne mugamba naye naawe Lukongo avaamu ebyo ne lwe bantwala ne lwe ngenda bansibe bantwala e Luzira twayawuka naffe mbi wali waggulu kwa Diweya nangamba nno omukazi yeewera okukola ki okunzita sigeza nembyogera kuba Lukongo yali anywa omwenge nga n'omukazi anywa nga basisinkana mu mabaala nangamba ekikoosi kyo kimanyi beewera okunzita kati lwali lumu nzija wano bangamba Lukongo bamusanze omwo mu nnyumba nga bamukubye tategeera bamukuba omutwe guno wennyini we bankuba wano ku mutwe we bakuba Lukongo n'okugulu kuno nga kuyulise ne bamujja awo kakaluumu kali awo mwe yali asula ne bamutwala kubanga awo wazaalibwa amalalo g'abazadde beerageeko ne bamutwala mu ddwaliro baggulawo oluggi baleka sirusi bali bamukubira gye bamukubidde ne baleeta ne basuula mu luumu ye kati ne bamujjamu ne bamutwala mu ddwaliro yajjanjibwa bayitayo ku community e Kawempe n'ava ku community ne bamutwala ebbombo ne bamujja ebbombo ne bamutwala emulago ne birema kuba bamulongoosa n'obwongo baga musaayi gwayiika mu bwongo ne bamulongoosa n'obwongo era yabeera awo ng'aliira mu bupiira bayafudde gwade nga tuyingira Desemba bwe tuti okwali kubulako ennaku nga mmeka nga tuyingira Desemba bwe tuti we yafiiridde naye nga kati bo bali abafamile nze mmanyi ebyange bye twayogeranga nani kati bo bali nga balowooza waliwo omukazi we babadde bayombagananga gwe yali yagoba balowooza oba ye kyokka nze twayogeranga aba ate ng'ono mumanyi era olunaku olwo lwafa ekiro omukazi mulumbe yajja ekiro nansanga ntudde kabalaza waliwo tusanze bali abakazi batudde yajja n'agamba n'abatamiivu balina amagezi bulijjo olowooza abatamiivu basiru n'abatamiivu bategeera yatuuka ssaawa 8:30 ogw'ekiro n'abatamiivu bategeera nensirika nagagwa olowooza mmwe abatatamiira mmwe mutegeera mwe kanafa abatamiivu tutegeera era yavaawo mbu mu ssaawa nga 9 kuba nze nagenda okulaba sigenda kusobola kuyombagana na mutamiivu dda wakubaziika lipuso abuuka ne muviira obulamu bwo buyimiridde butya totyamu nti bayinza okukusaanyawo naawe bwe nadduka nenva ewaka nennumbibwayo eri gye nalaga ekyo kyali kintegeeza bwe kasita batta omukazi n'omwana nemmanya gye ndaze oba gye nalaga yonna ne bw'oddukirawa oba toli seefu akomyewo wennyini ewali ekinyusi ky'ekizibu lw'oba seefu so tosobola kudduka kizibu ekizibu okiyimiriramu wakati n'olwanagala n'ekizibu mpaka lwe kigguka kati wabaddewo awo akasiki k'okwanjula omukazi omu owaawo era yabavumye ennaku zino awo mu lwaki bagenda ku TV bawaddeyo obujulizi ajja bayisaamu eggaali baŋŋambye eggulu awo nti yabavumyevumye kati yajjaawo kasiki yagamba n'abatagunywa baavu ye mukazi mulungi abamwagala bayitirivu talina budde bw'akasajja kasirusiru zisinyega era bwe ndaba zze nga nkola ki nga movinga kati nazzeemu omulabaawo mukazi waawali yafudde yayabise mutima kati nzijaawo ekiro twali tuyimiridde abasajja bwe tuti najja n'ayimirira awo kati ndi serebu ndabikira ku mativi
ndi ku mitimbagano buli omu ndaba buli muntu kakati nze serebu kuno mudanga mune munnepango kati kiki kyenkyabuuza buli kimu nkikoze kiweddeyo kati ndi ku TV nga nyimiridde awo abantu balaba era omusajja omu yaŋŋambye taata Fiina omukazi twamunyega mubuuza kati mumwagaza akyoli sakyali mukazi wange nze ndi ku lwange ali ku lulwe kati kuno wekubeerako akakolo kati akasiki kaali awo ak'embaga babi yadda kuno kuba zigundi zibakasiraidi ezo zikalipuso kati kuno buli kantu akabeerako olumba embaga be batamiivu abantu abamu ababeera banywedde omwenge ye bw'aba azina mu bantu alaba yewaakabi mwenna muli basiru kati yo ye katigole gyalimu tujja munoonya kusimanya otunomunoonyako asobola oku simanyi oba munamunoonyako ennamba ngi kubeera ne bali bambuza ennamba abaana baali baziwandiika awo iyo neera oli ow'amawulire omufuna yalwanagana naye nnyo kuba okukwata kuba kati alina amasimu ge yawandiisa malala kati okulaba omuntu akubye ku ssimu zino ennamba gy'amanyi kuba eyo wansi yeyange eri eyo waggulu yiye abaana baziwandiikanga awo nga batukubirako abaana nabo nga beeyiya kuba ennyumba yafuukanga bwefuuka bwetyo bwekiri abaana abakulu kuba ono wa yunivasite aba ategeera naye okutegeera nakwo tukwawule enkula abaana gye bakulizibwamu kitwala nnyo okutegeera kwabwe abaana bakulidde mu bulamu obw'okulwanagana n'ensi baba banjawulo n'abakulidde mu ddembe omwana yabeera mu kisulo okuva P3 kuba ne Chairman yakigamba ko mwana agamba ki mu kisulo okuva P3 mpaka university ne mukafunda wali bamanyawo mu COVID ayina ebintu byabeera tamanyi wabula ku luno we yavuddeyo okwogerako emisango gino bwe gyagenze mu kooti seepu ze tuliko waliwo kooti kiraka yakoze ensobi nakwatagana n'omukazi ono kubanga omulamuzi bwe yaŋŋamba ogenda mu high court nze gwe yagamba eyawaaba ng'alina okumpa ensala y'omusango neeyongereyo kati ate bo baddira ne bawoona omukazi ne bawaabira ate nze mu high court nti nagoba omukazi n'abaana mbu papula weeziri wano mbu nno nasibwe nabweru omwezi mulamba mbu nga mumenye omukono nga byonna bya kifere bayiyiza ekiboozi ne bakiteeka mu kooti mu high court nina omulamuzi eyali ampadde amagezi ngende mu high court ngende mu kooti endala ne mugamba nze sigenda kugulayo bitabo sigenda kugulayo peeni tibirina kye bingasa nze ekyenyina okufokasingako okulabirira abaana bange kuba buli kyogendamu n'owaayo sente zifa emyaka sente zonna ziweddewo kiki kyenfunayo ono omukazi sente zonna zayonoonye sente meka zentadde tunyumya wano okukyusa omusango fayire eyiyo mumukwata bamusibe yakayita mu basiteeti babiri okukyusa omusango babe nga bakukutte bakwate omukazi tunyumya mboozi temukiyite mmere byempiseemu biwanvu nembuuza omulamuzi step ozimanyi ezitambulirwamu oli wa kooti obimanyi kati empapula zeyatadde mu kooti zizo mu high court nti ate nze nvunaanibwa nga bye baafeera okusooka poliisi enkwate kati nembuuza era nagenda state nemugamba nze kyenneetaaga baana oba oli agenda alya bulamu bwe agenda akyakala ebyakola kinze sinnafa kati omwana omukulu bwe yamanya bino nga ŋŋamba dadi mwayawukana buli omu abeere gy'abedde buli omu akola ebibye kakati mami kuba divorce bwe mbyetegereza mbusimanya kutunda maka ffe tugenda kubeerawo omwana akatukuze ngenda kuleeta omusajja ewaka muleetewa ng'ate waka mwatundawo mama waba yakola ensobize mwenna buli omu bw'aba alina ensobize yakola zaatuulwamu mwayawukanyizibwa kuba tosobola kubanga gwe dadi oli mutuufu yonna byonna ne mami nti mutuufu oba naye buli omu bwe yakola ensobize ne mwawukanyizibwa
buli omu abeere gyakoze eki gyabedde ngemu nga kuba bwe bamusiba mami we omwana gwe balekera ekisumuluzo najja muno mu nju kati ebyalimu yabiraba naga bagenda kunsangamu bali bagenda kunsangamu bansibe nga bansanze omuli ebintu ebikyamu kati bw'omugambo ogendayo eri aga mukitegedde kati neŋŋamba state live bwe nagamba sobola kunyigira mwana kuba nange naliko omuto alina ensonga lwaki yatya okuggula ennyumba kakati kubanze bwe najja mutwe guno gwali tegugatta nga ntulugunyiziddwa nnyo era obutagwa ddalu kisa kya Katonda najja n'abanava nabo ku kkanisa ne mwalimu emititi egyo miteeka omwo mu bumooli eddagala irizi ebirimu ebisibeko obutiiti ensibanya ensimbi eŋŋanda n'embijjajjamu ebyali omwo bibatunda enjaga eri bagipimira mu buveera babisiba kati nakwatako nze gyendaba nti eno njaga enywebwa ono sigala mu manyi bye nasigaza biri ebisinga nebiteeka wali n'embyokya nga bw'ogenda ku poliisi bagamba genda mu kkooti bw'ogenda mu kkooti bagamba genda ku poliisi kati ng'obeera bwoti kwasi before media tugusa era omukulu kyayogera nono muto kyagamba tubonaabona kati teberezaamu olwaleero omwana asomera bunnamwaya eri waggulu ku mountain gyava najja ku university transport kyokka ng'omwana yandivudde wano ewaka n'agenda wali emakeere asoma education ali mwaka gwa 2 kati omwana yandivudde wano laba gyava bunnamwaya eri waggulu ku mount n'alyoka ajja emakerere naye agamba dadi nfa yandivudde wano kati basobola kufiitinga waka eri kkooti tezituta ene waka wali byawo abaana buli omu ali gyali kwasi before media tugusa ensonga emboozi ogiwulidde gwaleeyo emboozi eno gizeemu ki ogifunyeemu ki abasajja mutera waliwo engombe egamba nti abakazi bagumira bingi naye abasajja baguma kuba nti abasajja tebajja kuvaayo abasinga obungi naye guno omulembe gw'abasajja baneetwaffe twerwaneko funanga obuzibu ng'obwo noonya kwesi before media ejje tulwane tusitule eddoboozi ngaffe tuleme okwetulako ennyo abasajja bangi besse nga muwulidde tata waffe ono ayagala kwitta emirundi n'emirundi abasajja bangi besse abasajja bafudde abasajja balese bamaka gaabwe ge baaziba mu buvubuka bwabwe n'agenda nadda mukazi we n'apangisa abasajja babonyeebonye lwaki tetufuna bwogerero tetufuna kwerwanako wewerwanako bagenda kusekerera bagenda kutenga okukola wange ekisajjasajja naye gino emirembe gikome egyo nafe abasajja tuveeyo twerwaneko n'abali waggulu eyo mawofiisi abasajja bajja mu woofiisi yo mufune mutuweewo ko obwenkanya tufuneko naffe bwogerero abakazi batutulugunya ebyaddala omukazi akuzza emabega emyaka 20 okuvubuka wo walwandirira okubeera obulungi mukazi nakuzza emabega nodda ku 0 so musomeko wano akapapula kano kaali kawandiike nga kalaamiriza ng'ayita bakasitoma mu kisenge kakano nga yeetundira mu nnyumba muno mwennyini ng'ayita bakasitoma mwenna mujje abalungi ate abalina ssente ababite mujja nga kali waggulu mu mwango owewatyo mu kisenge kasitoma ki gwe bayita mu kisenge edduuka liri lwaki ate bakasitoma kuba kulaamiriza babayitira mu kisenge akapapula kaako irimu ku ddagala lyakozesanga emiti gye nagenda nkwata lirino oluggi lw'ekisenge luno lumenye eyo yafuuka bato olugundi kubanga omukazi yaŋŋaanira ddala okulinnya mu kisenge mpaka lwe nagamba nedda yali asibye ekisenge oluggi n'emmenya lumenye okuyingira mu kisenge ekyange mu nju yange nga nyina kumala kumenya luggi bobaka kibosobola omuweerezaayo n'omukazi
ekintu kyenjogera mu nsi okuva edda kudda eri Katonda, kubanga olwaleero tuli ku nsi naye tetuli ba ku nsi. Ku nsi tuyitako buyisi. Nze ndi musajja, buno obubaka sibuweereza mukazi oyo yekka. Ekireese abakazi okwetunda, ekireese abasajja okukyawa abakazi, tulinga nti empeta musango, okuwasa musango. Kati olw'ebintu ebyo ebizze ne bibeerawo, abasajja ne babanga batya. Abakazi bw'omufuna kiba kibonerezo. Kati abakazi beetunda lwekyo ti abasajja eyandifunye n'omukazi n'asukka ku omu, babiri, basatu, tekisoboka. Kati yo omusakazi ye ng'omukazi obubaka bwe muweereza, teri kintu kikulu kisinga kudda eri Katonda. Bwe tuli ku nsi, ensi tugiyitako buyisi, twajjako kubudamako wano, tuyitawo ne tugenda. Wabula omuntu bw'obeera ku nsi n'obaako abantu b'ositudde mu ngalo ng'abaana, babeerawo ne babeerawo n'abagenda obbavaamu, otunuuliranga ekintu ekyo gwe ne wejjamu. Ffe tutuuse mu myaka eginaatera okwabulira ensi, obula waliwo omulembe ogusituka ogujja, tuguteekedde tutya, kubanga ye ekintu ekimunyumira kunywa, kulya, kwegatta. Ye anyumirwa kulya bulamu. Ensi yonna eyonoonese eyawaka wano, kubonero yajja empeta mu ngalo n'agikanyuga, yaga bino binnemesa okulya obulamu. Zibiri embaga byali byakwera bisambu era bisa bya just empeta n'agikanyuga nga bayise omwaka gumu. Ye nga ye ayagala kulya bulamu. Era omulamuzi yamubuuza, gwokola otya house party? Kuba lwe nabasanga muno n'abasajja nga bakola za house party nga babeera muno, nga basiika. Ate nze nali nagoba mu nju yange embizzi, kubanga wano waliwo edduuka. Bwe muba muguza ebintu mubiriire eyo. Wano muyina edduuka, tugatta amadiini. Tobireeta ate muki mu nju. Kati house party abaana beze bandikoze yeze akola. Nolwayo tuli wano tuli ku gundi twogera. Saawe eno n'omusanga waali bali mu kunywa. Ayina abakazi abamubeera mu nkwawa, kano katuula wano, kano katuula wano, kalala katuddaawo, kwe gabalinawo n'eddooni. Bazikuweeranga muno wano ku kitundu buli muntu akimanya amaka. Bw'obuuza amaka ewabeera abakazi abanywa omwenge we wano, nga balina abasajja nga bazina amazina misana, nga buli muntu alaba. Ekintu kyembuulira ekireese obwamalaaya kivudde mu kutulugunyizibwa kw'abasajja. Abasajja ne beewala abakazi, ne basalawo babeere bokka, kati n'abakazi ne babeera bokka. Kati kyekireese obwamalaaya mu nsi. Gavumenti n'ekintu ky'amaka nalabye nga bakikubaganyako nnyo ebirowoozo, bakoze batya ku maka. Amaka kye bayita empeta bakireke mu buwangwa ne mu madiini, kuba bwe ngenze mu kkooti bali bamanyi kukwata bazzi ba misango. Serious court tesobola kusolovinga nsonga y'amaka, kubanga ye manyi bali mu criminal. Tesobola kusolovinga nsonga ya mpeta. Omuntu eyamugatta empeta yaba akola ku nsonga y'okugattulula omuntu oyo. Wabula tosobola kuddira nga bakugattira oba mu busiraamu bakuwoowa, ate n'ogenda ate kooti eyingira eby'obusiraamu. Tulina culture zaffe, tulina n'amadiini. Amadiini gakole ku nsonga z'empeta z'obufumbo, so si kooti. Teba kitegeera eno abantu bafa. Kati mutunulira amaka, omwali abaana, omwali abantu abangi, wantu abeerangawo obutaka wansi w'abantu 12. Abantu bangi ku kyalo kuno bansanga bafunanga ebintu bingi mu maka gano, kubanga nze nakolanga mirimu gyange nga ndabirira abantu, ne bangi baaliyanga ku maka gano nga bali ku kyalo kuno ku kitundu. Naye olwaleero ajja n'akugaba bannange kyempitamu, naye ng'ensonga enkulu ddala kooti tezisobola nsonga z'amaka. Bo babeera mu kiri kye bamanyi ekyabazzi b'emisango.
lwaki omuntu eyagatta omuntu si yamugatula. before media tugusa ensonga tulakubafuba tunonye ku mukyalo ono tulayo kyasobola okwogerako ku nsonga eno tunonye ne ku baana bano family zino wezicyankana tata kyakana ne maama abaana bafuna side gye babeerako andi abaana bano basobola okubeera nga ojjeko ne kooti abaana basobola okuddawo ne bagonjoola ensonga zino wesanga nga first born oba second born kasobola okuwa ebirowoozo ebisobola tata kyasobola okugenderako oba mama kyasobola okugenderako nabo tugenda kubanoonyaako mukama baba atukkirizisizza okubafuna tujja banoonyaako tuwulireko ku ndowooza zaabwe naye bateno biki luno lwe lunaku lwe nasemba okubeera ne muze Blaza Natoli omukazi lwanziba wano mu nnyumba. Blaza we namukuba ekifaananyi kino nali naye eri kati mutowe Franka yalaga ye yaliwo nga mbega gwenkola naye bwayise yeyanketta nga ndi eri eno nga babba kati nali ne muze lwe lunaku luno namukuba ekifaananyi kino Blaza Natoli kati ono omuvubuka oyitibwa Kuzairu yatuula mu masabo gaabwe yalinga omukongozi yakwatibwa nga mu ssabo lyabwe mufiiriddemu omuntu n'asibibwa ekitali abeerayo emyezi 8 kati olunaku luno yali azze wano okubuulira mukama we biki bye yayiseemu eri poliisi yabuliddwa obujulizi ye tebamusobola najja wano yansangawo kwe kumukuba ekifaananyi kino kati Kuzairu ono omukazi bw'abadde nga yawolanga abantu ssente zange ng'abalagaza Kuzairu ng'awolera mu mannya g'ono kojja w'abaana abantu abajja ewaka bo bamanyi obuzannyo bwabwe bwe bakola ki bwe bakola emizannyo gyabwe naye ono kati bwe yava ekitalya ne mugamba lwaki oli musiraamu todde eri halala n'okozesa obusiraamu yaŋŋamba ompadde amagezi kati ngenda kuddira wano nteekewo Kurani kati eri emabega wano mu maaso waliwo Kurani naye nga nze mmanyi ekitokota emabega eri so bote yete yamanya nti mukuba ebifaananyi mukyala yono kyo kati simanyi Katonda alinziriza buddiza kisookwagala kati otunuulira ensi emyaka gyendimu abaana bwe benkana ogenda kuba naani ate nina ekizibu ky'obukkiriza nenimuweereza wa Katonda buli kintu ekibalansinga kyovula abasajja ba Bugembe babasekerera naye nga tekiteekebwa ku balansi obalansinze otya omuntu anayimirira naawe gw'otagenda kebera mutima ku bino byolabye kisa kya Katonda kwesi bifamilia tugusa ensonga emboozi eno nayo gwali eyo omusajja ekkwatako nawe omukyala ali eyo ekkwatako atuteekamu akasente banafe baziwa and sanza okumukwana akedi Kalondo wa beddings bamulina balina wasuuka amalungi duvet covers mattress protectors obutimbe bw'ensiri pillow cases babirina byongi n'amasuuka babisuubuza naye gwagula akamakamu bakwaniriza kyekimu banafe Tamale and Sons awe Nateete ku kizimbo kwali Central College bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi tujja kubanga tukumanya n'ebitundu byaffe ebirala tugenda kunoonya ku mukyalo ono tunoonye ne ku baana tumanye ddala ensonga eno gwe naawe ali eyo ginnyonnyoke naye nga obufumbo obutokota bitokota kati ebimu lipooti baganda babasomedde wano kuba bingi babikweka ne kati zino zimu ku lipooti z'Abaganda be bempeeredde nga basomedde kati kanda besomako okwola obujulizi bw'obulina nonnamyalo Olivia kati ate senior 5 arts kakati oyo ye mwana wa mulamu wange yakulira wano ewaka yakula n'abaana bange kati ate eno eriko ani eriko Namutebi Jacinta yasomerawa
kuba b'omunyendo no Lugoba high school kati Lugoba high y'omunyendo sebo yeno ewa 14 ku baana 5 mukaaga kati oyo naku zino nawulidde mbu yayanjudde n'omwami ewaka naye nga bakulidde wano waka wange gwe nagulira ebyalaani yasoma fashion and designing yasomera wano n'omusajja n'amuleeta wano ne tugenda ewaabwe bonna abasajja babaleese wano enawe babingi bingi naye munnaffe yakola ki ate bw'omusanga n'omutunulira bw'oti ojja kusanga omukazi ayogera buli kagambo ng'olaba gwe kali ki okay naye abantu be bamanyi bye basula nabyo mu nnyumba. Okay, kwasi bifa media tuguse ensonga muyindire ebitundu byaffe ebirala bere bulungi mwera. Nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze n'enkuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yennawo mu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite shell ne mukono okulira na resort hotel kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not nkaga mukaga kinana mukaga 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasanyalaze n'ebibeje by'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petuguse ensonga